Omukyala Prima Kadash akyagenda maaso n'okubanga asosonkereza omukulu amanyikiddwa nga Jostede n'okubanga ayogera ebyama bye n'ebisigalidde. Bino byonna byatandise ddi nze wa Emmanuel Lwanyoko nga tugobera kanzu oli bulungi. Omukulu Trust Media Uganda sako n'omukutu ogwa bannaffe ogwa waswa Emma kutusinzira kubanga tukuuliziganya naawe. Muli mutya mwena bane Uganda gye muli mwebale nyakadde ke mutuwa tubaagala nnyo era tubaagalira ddala. Ensonga zino zitandikira wa? Ensonga zino munnange zaatandise ennaku lwaggulo omukulu Prima Kadash bwe yavuddeeyo n'ayasanguza ebyama bya Jostede n'amulangira obwenzi obumusukiridde. Oluvannyuma Jostede ogenda ku social media n'apostinga obugalo bw'omwana nga kiraga nti yasobodde okuba nga yeezaalirayo bebi. Abantu abasinga kyebadde balowooza nti girlfriend we Hinduke yabadde yazaala. Omukyala Prima Kadash yavuddeyo ng'ali ku show ya Uncut gy'akola akawunge gye batera okukyazaako gye bayita celebrity edition. Batera okukyaza abaselebu ab'enjawulo ku lunaku naddala olwokutaano. Kati badde bakyaza kapeeni eya Prima Kadash n'omukulu oyo amanyikiddwa nga Mr. Henry. Bwe bakyaza Prima Kadash yayogera n'agamba nti omwana Jostede gwe yazadde maama we si ye Hinduke gwe mumanyi, maama we ex girlfriend. Prima Kadash agamba nti ono omuwala yamwendangako Jostede yamwendangako ebiseera biri nga bakyagalana era bagenda okwawukana n'okukyankalana nga already Jostede mbu alina enkolagana n'omwana omuwala we Minaj era bw'atyo gwe yazaddemu oyo omwana. Ekyalese ekintu kino okufuuka eggulire n'okwewunyisa abantu kwe kubeera nti Jostede yalaga ku bantu Minaj bwe bamala okwawukana ne Prima Kadash yabalaga Hinduke era abeetodde Hinduke bagamba nti beewunyiza nnyo okuwulira Jostede nti yasobola okuba ng'afuna omwana mu ate yali ex girlfriend we. Kakitegeeza nti bw'ayawukana ne Prima Kadash mu makkati awo yafunayo bagenda okwawukana nga Minaj waali already. Minaj agenda okukyankalana Hinduke mugenda omulaba ng'wedde Minaj wali mu makkati awo era nasobola okuba ng'azaala. But me I believe and I think it's right time Prima Kadash amufinga n'obulamu bwe. Whatever Prima is and whatever Prima is doing is because of Jostede, nothing else. Jostede is the reason as to why Prima is trending everywhere. Buli walaba Prima, buli Prima wafuso wakabiri, it is because of Jostede. Singa si Jostede asinga tunyumya mboozi ndala nnyo nga bw'okiwulira. Singa tunyumya mboozi ndala nnyo. Singa Prima tali wali. Okamunange maybe Prima cannot survive without the presence of Jostede. I think so. Ate nga moving on afunye sente afunye obulamu obulungi yafuna omusajja ali ku radio. But couple yaabwe tesobola kumalako week nga tebagenze mu instances za Jostede kulabika nzitambula. So n'olwekyo bwe gutebe guli aligenda maaso n'okuba nga asosonkereza Jostede n'okugenda maaso n'okuba nga amulangira obulamu bwe bwe bwavaamu. So ng'ate munange abantu beerabira nti gundo yalendi yandeeta n'omwa ku kitiibwa n'omwa ne ku respect kubanga munange oli taata w'abaana mulamba beeyinamu abaana. Naye up to now obulamu bwa Prima Kadash bulodetingira ku Jostede is the foundation of everything. Oba kitegera newankubadde asobola obeera nga tabayingirira nnyo kale olw'olumu shootinga some bullets n'ayogera kyonna kiri. But ebigambo ebisinga okubeera obungi olutalo olusinga okubeera obungi luva nnyo ku Prima Kadash nti buli kantu akapeninzeewo Jostede, buli kantu akapeninzeewo n'amulumba, buli kyabakola ku TV watayogera ku Jostede shot eggwa oba ekitegeera. So that is it. Naye katubasabire basooka nga beeteeze kulya bena nti Jostede alina obusobozi obulabirira omwana we yazadde mbakazi 15 oba muzadde wa baana babi tewali obuzibu bwonna. So oli ava n'agamba nti ze mmanyi oyo yamuzadde mu na Minaj simanya biki notekawo tension ye etani badde nawo oba ekitegeera. And I'm sure alina okuba nga Hindu ebbanga lyamaze nga ne Jostede alina okuba nga Hindu amanyi what exactly was happening into Jostede's life. Alina okuba nga bino nabikola ki abimanyi. Nze wa Emmanuel bwe buli nnyo nga mutugoberera.